Amanya gange bampita Elizabeth Kigundu nga nene jjajja w'abaana kayeeyogereko. Amanya gange bampita Nagawa Madina. Jjajja waffe olwaleero abamu mugenda mutwalanga mama wammwe kubanga jjajja munozi wa ddagala. Agenda kuba atulaga ebikolo by'eddagala eby'enjawulo, atubulire emigaso era w'oba oyina obuyambi bwonna bw'oyagala. Tugenda kuterako ennamba obeere ng'osobola okumufuna omukubireko akunnyonnyole. Olwaleero tugenda kutandika n'eddagala lino ly'agenda okutunnyonnyola atubulire eddagala lino likola litya, lituyambye tutya, atumuwe obudde atunnyonnyoleko naye. Olwaleero tutandise n'eddagala lino lye bayita, abalala bakayita kabamba maliba, nze nemba nga nkayita mpaawo kitakya n'omusulo gutya ku nsiko. Akantu kano katuyamba mu bintu bingi. Akantu kano kampaawo kitakya n'omusulo gutya ku nsiko katuyamba ku muntu ng'obadde oloota ebintu by'otakola ki, by'otategeera, ebikutiisatiisa obutiisatiisa, osobola okasekula n'okanaba bulungi mu mutwe oba n'omubiri gwonna. Ebyo ne biggwaawo, toddayo kubiroota oba toddayo kulaba ebyo bikukanga kiro. Kati jjajja kimbadde nkubuuza nti bakanywa oba tebakanywa? Abalayi baffe baagala okumanya akantu kano omwami n'omukyala kabakolera oba? Akantu kano bw'oba olina ebikutawaanya era mu lubuto osobola okukayinga n'okanywa, si kabi era tekalina kyabulabe kikayinza kukola. Ate era akantu kano kayamba omwami n'omukyala n'abaana abalogootana. Tweyanziza jjajja w'abaana katugenda ku ddagala eddala era nga eddagala eryo lye tugenda okuzzaako kalitubuulire atubulire n'omugaso gwalyo. Eddagala lino abaana abato bakayita kamuko weewumbeko. Kubeera obukakwatako naawe okalaba kakola ki? Keewumbako bulungi. Keewumba bwewumbi kano. Akantu kano abamu bakayita kamufunza, ffenna tukayita kamufunza. Naye kyensinga okukamanyaako nti kasobola bulungi nnyo tukolera ku sayidi y'abaana abaffe abawala abato oba abaana abakuze mu myaka 18 tugenda kufumbirwa, tugenda kukola bweti, nze siyimiridde bulungi, oba omukyala yenna. Akantu kaba katuyamba ng'abakyala era ndowooza baba bakayita muko weewumbeko. Tukayita mu lulimi olw'ekinozi ky'eddagala ne tukayita kamufunza. Kaakati n'ekirala kye mbadde njagala okubuuza nti ebimuli bino nabyo birina amakulu oba woba okanoga onogako bukola bwokka bwe businga okuba n'amakulu? N'ebimuli ebyo birina amakulu. Jjajja nabyo birina amakulu era ebimuli ebyo birina amakulu ku lw'abaana abawala n'abaana abalenzi, bannoonya mikisa, bannoonya ki, tubitabula era n'obimuwa n'abikola ki, n'abikozesa nga bwe tuba tukoze eki, bwe tuba tumugambye, era nabyo birungi si bibi. Na kusubscribinga ku YouTube tubeerako era kwe tuli nga jjajja waffe asomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi awamu ne babbebi n'abali embuto n'abasuubira okufuna embuto, bannange mumweyune era mumwettanire.